Amalle twagala kumanya ekituufu kyekiriwa ku Bebe Cool ne Bobi Wine ani yajje Omalle mu komera. Nabaga Bebe Cool tabalimba ati yajje Bebe Cool mu komera. Kubanga ne Bebe Cool ali mu komera. Toyinza kuwagira ene ali munota bambusibe. Nabagamba ati Haji tayinza kwetaba mu promotion ya mbizi. Kitaawa Bebe Cool ye bidandi yali musajja wa city. Yaine ekibiina kye awukudde ensani image najja wagire ekibiina kye yali Bebe Cool ali mu komera tayinza kujja munne mu komera yitwalabya Katambi ng'agamba agenda mu prison break kumujjayo yabaddeyo ku kooti naye ate Bobi Wine n'ateekayo tweet egamba ku Facebook ne Twitter nti nsindise balooya bange okujjayo Omalle. Twalabya Katambi Bobi Wine ng'agamba nsindise balooya. Yes, ate tulaba Bebe Cool ng'ali ani n'Omalle. Kyogamba Bebe Cool ye ku balooya ba Bobi Wine. Yes. Wangisebo ate nabagamba lwakuba Balamu mwene wale mwayingiza nte Balamu yagula mpuuta nabagamba nti to define the role of Bebe Cool in NRM Bebe Cool alina kuleeta Bobi Wine mwene ali tukasenti wa amaanyi kale ekituufu kyekiriwa Bobi Wine yasindise balooya be tebannasiba ku Omalle yabamutwala ekyokubiri Omalle si mu Nigeria muki oyo mwana wekatwala muganda wa Bitusi mwetamanyi maafiya bwakola bagambye yetamale omukazi takulimbanga nti boyfriend we yekato waswa yamwebaseko nga tategedde bwetayawula maanyi ga waswa naga kato abalongo bawe bafaananya oyawula abalongo bafaananya saundi yemu ku ntikko simpologiki kutegeddwa okumanya muli basiru nabagambye tewali mu Nigeria ase mu Uganda kuyimba ekyabitex ne Bajjo Promotions be bakipanze ne bamafiya era genda wetegereso yategese show ya badani Dungu Mbabazi deka nawe Mbabazi ate Mbabazi ayingira dye bivulu Mbabazi akyali mu government Mbabazi omuntu bwakolaba ngo oyimide tamanya nti mu mpalo ina byokwese government yena byekwese tambula n'empanama nakati government ya Museveni ekigise empanama y'empanama y'Bebe Cool